Ndi Bukoma Nsimbi ntindiza eggendo okunoonya omukulu ono gwe mulaba ku set. Njagadde emboozi ye ebeeko kyeyigiriza naddala gwe omuvubuka atulaba oba oli awo ne promota gw'abadde mu ndengo eno ng'ogitegeka ate naawe atandika obutandisi ogitegeka. Weewaawo n'aba stakeholders abalala bayimbi ba MC ba DJ ffenna tubeeko kye tuyiga mu nkwaniriza. Tuli ku Flick Media, subscribe, like, comment, share. Nyiga akade kakuwe programs zino nga zaaka premieringa ate teweerabira kujoininga channel eno osasulayo $1 ntinitini ate n'obanga osobola okulaba ebyo abalala bye batalaba. Tutambula n'emikwano gyaffe aba Jib Fashions mu nnyenda awo ozituluka ya stage ku kyambuka ku Toto wali yitayo ofune ebyambalo obenga onyuma omulembe gwa kwambala tambula n'omulembe engatta aziina bakyala baami byonna ebyambalo muyiteeyo abenga abibawa Jib Fashions mu nnyendo mu maaso wali ngenda kubanga nkuwa ennamba ye osobole omukubirako naddala ggwe ali ewala ne Masaka kuba delivery azikola mu bitundu byonna ebyetoolodde Uganda. Omukubira bukubizi n'omubuulira ky'oyagala n'akubira ekifaananyi n'akikuweereza ku WhatsApp bw'okonfaminga ng'omusindikira ssente ebintu byo ng'abiteeka ku mmotoka nga bikutuukako. Viisi enkwaniriza. Sanyusa okulabako nange mukama wange. Ogamba otya? Ndi bulungi mukama wange, ogamba otya ssebo? Essebo. Abatulaba ku Flick Media beeyanjulireko babuuzeeko. Abatulaba ku Flick Media amannya gange bampita Vice Promotion nga ndi mutegesi wa bivvulu. Omaze ebbanga ki ng'otegeka ebivvulu bino? Maze ndowooza emyaka nga 2.3. Emyaka nga 2.3. Obisanze otya? Wabaawo era woosanga obuzibu, waliwo woosanga obamu ne bikwanguyira bwe bityo nti tewali bizinesi nnyangu. Bizinesi zonna era ozisangamu obusozi n'ebikko n'obuserengeto. Ye mukama wange. Bwangu ki bw'osanze mu mulimo guno? Ndowooza bizinesi yonna waliwo wabeera obwangu, waliwo ne wabeera obuzibu. Kati ebintu ebyo byonna kizibu kya byewala. Kizibu kya kwewala buzibu mulimu gw'oba okola. Oyinza okugezaako okubwewala obuzibu naye era still owunzika waliwo we bukutomedde nga tobadde tobusuubirawo. Yesebo. Wajja otya okubeera promota? Wazuuka buzuukusi ku makya ofunyemu kasenteko n'olowoozaamu nti nsobola okutegeka ebivvulu? Just kale ebintu ebyo nze nali nga mbyagala. Kale nava mu byagala ne mpulira ate nga njagala obbikola. Kubanga nze mbadde naliko kale nakolako ku radio kwegamba nga nkolako program ezo ziri entertainment. Kale nembivaamu ebya radio byo nabikolamuko katini. Radio nagibeeramu katini nnyo naye ng'era ogigendamu nalyagalanga nnyo programu ezo ziri entertainment. So kati bwe nabeera ku radio awo kale ng'ate nali ninamu akasente kange katonotono kemba nsobola okutandisa okutegeka busho butonotono bwe butyo. Era saatandika mboba nali ntegeka bayimbi. Natandika ntegeka bukalioki bwe butyo obutonotono. Omulimu guno gwe bw'oba ogwetegereza bulungi naddala otugambye emyaka 2.2 olaba nga gufuna bw'oba ogukoze bulungi. Gufuna bw'oba ogukoze bulungi. Olina by'ogufunyeemu by'owandyagadde okushalingako naffe? Nina ebitonotono bye ngufunyeemu bye sasa kudda wano okubuulira abantu. Naye nga nina ebitonotono bye ngufunyeemu bye nsobodde okulaba nti kati kino nkijje mu kano kasho. So wandibadde olikomendinga omuntu okutandika omulimu guno singa aba afunyeemu kasente ke kubanga ekisooka olina okubeera mu kasente n'akasente. Omulimu guno wandibadde ogwagaza omuntu yenna kale kankisembeze
gy'oli kaŋŋamba owa famire yo. Omulimu guno tegusaana kukola nga togutegeera. Si byakubuukira nti olinamu akakaddeko kamu n'ekitundu oba miliyoni 2-3 mbwokeera ogubuukire bubuukizi. Si byakubuukira. Gwakusoma kutuula mu kibiina. Guyinza okuba si gwa kutuula mu kibiina n'olina okuba nga obadde otambulira mu sisitimu eyo ng'ogoberera oba ng'olina ne kyomanyi. Si byakeera ku makya mbu olinamu akakadde oba ssente ofubutuka ogambe mbu ngenda tegeka kivulu. Si bwe batyo bwe babikola. Kati kyetaagisa ki? Nze mbadde mmanyi nti bwe mbeeramu ne miliyoni zange nga 10 omuntu n'ambalira nti omulimu guno gufuna bwe nsasulako drive ne nsasulako ebipande ne nsasulako omuyimbi ne nsasulako obulango ku radio ne TV nakimbalira bulungi nti bwe mba ntadde miliyoni zange 10 mu kintu kino ebyo byonna nga biwedde nsobola okufuna 15 oba 2. Kati ki ekiba kyetaagisa nga bakubalidde kibalire oba nga gwa kyebalidde nanyini ssente kuba byanjawulo. Tukira nze mba n'akasente kange omulimu ndi mu gutandika butandisi kati nzize ewa viisi abadde mu mulimu guno agutegeera obulungi nze nina ssente naŋŋamba bw'okola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti tusobola okutuuka ku kino. Kaakati gwe ogamba nti omuntu okuyingira omulimu guno yeetaaga okuba nga endongo for example bw'abanga gy'ategeka okuba nga agitegeera bulungi. Si kyakubuguma nti nfunyemu miliyoni zange 10 noga nti kantegeke kyentegese. Kisoboka waliwo abantu ababikola, mulimu abantu abategeka ebivvulu ng'oluusi tebalina busobozi naye ng'oluusi waliwo amuli emabega ng'oluusi yamusingako ku bwongo oba nga abadde mu sisitimu najja n'amubalira n'amugamba nti bwe tukola bwe tuti ne bwe tuti tusobola okufuna bwekiti ne bwekiti naye ng'oyo akimubalira akimanyi ng'era kirinako idiya ng'ate era yali akikozeeko tabuukira kibuukire kuba abantu bangi osobola okudda awo omuntu n'alaba ekivulu ng'omuntu ng'akimirizaawo promota n'asanga abantu nga bazze tugeze oba mu kisaawo wantu wonna waba yakitegese n'alaba abantu nga bazze kati ye bw'abitunulamu mu maaso we bati n'abiraba n'agamba kati ye asobola n'okuyitamu n'agamba kati okupangisa omuyimbi tugeze oba muyimbi Winnie Nwagi tugeze Winnie Nwagi n'agamba kati okukwata obukwasa omuyimbi Winnie Nwagi tugeze wa miliyoni oba 7 oba 5 oba 6 n'agamba Winnie Nwagi n'omuwa miliyoni 7 smart drive n'okuba ebipande bya ssente kwegamba ye ng'abyogera bwogezi omanye ebintu bino byanguwa nnyo nga biva mu kamwa bw'aba akyogera bwogezi aba alaba kyangu okitegeera naye nga basobola n'okukwata ssente ne bazikwasa we bati nga tokikolangako nga tokiinaako idiya ne kikulema okuyimirizaawo nga yewa bakiyimirizaawo. Kati abantu abamu balaba ekintu nga kiri awo ng'oba nga balaba kiwedde oba n'asanga nga kyo olaba oli ategesa alanza akoze eki byonna nga we mutera obbiraba naye nga tomanyi buzibu bw'ayise tomanyi wakikoze tomanyi nti ayina kyakoze gwe kyotalaba ate gwe kyolaba ng'ekisoboka gwe maaso go bolabanga ekisoboka naye ate nga nkakasa bw'aba akutte ssente ye nga n'azikuwa ezitegeka sheeyo nkakasa esobola ozikulema okuyimirizaawo ne bw'aba akuwadde ssente nga nnyingi okusinga ye ze yanditegesezza n'ekisobola okukulema okuyimirizaawo nga ye bw'aba akiyimirizaawo ng'ate gwe akuwadde ssente nnyingi ye ze atasobodde kukozesa. Kitegeeza nti omuntu oba osaana n'okola ekintu ng'okimanyi ng'era okirinako idiya si byakubuukira bubuukizi nti mbadde ninawo obukadde bwange 5 10 nti ngende ntegeke ekivulu si bwe batyo bwe babikola. Tulina viisi watugambye viisi promotions oli mutegesi wa bivulu kino ndowooza kirimu emirundi kiyinza okubaamu ekibuuzo nga kankiwumbire wamu wadde kirimu parts 2 ng'omutegesi w'ebivulu omuntu abadde ne successful show oba concert oba kyonna kyaba ategese biki byaba akoze era oyo endongo gwesaze omutegesi biki byaba takoze? Ebintu byaba takoze bulungi oluusi ayinza okutegeka ekivulu n'atalanga bulungi oluusi ayinza okutegeka ekivulu n'ategeka ekivulu n'atakiranga bulungi kinyikiza abantu kitegeera ebipande asobola okuba nga yakuba bitono n'ennanga muno ng'ennanga ebadde ntini ku marediyo ku drive okulanga ne kuba nga kubadde kutono kisobola okulemesa ekivulu kyo
kubeera successful. Then ekirala osobola okubanga abantu bote ebintu byotegese otegese abantu kubabba mu bubbi. Kiba kirungi n'otegeka abantu ne bakuwa akasente. Kiri bwe kiti. N'otegeka botegekedde ne basanyuka. Ne bakuwa akasente kaabwe nawe n'osiima. Kwegamba nga wategekedde ebibasanyusa. Si bategekera gwe kuddeeyo n'oyiiya n'ogamba kangende Sembabule atwalira omuyimbi we batyo. Gwe gwolowooza naye ng'oyagala bajja mbojja ssente naye nga gwe tosuubira kiki bagenda kukuwa. Kubanga obatwalira omuntu nga munafu nga toba oluusi basabye ssente nnyingi, ekyo nakyo kiyinza okukukosa. Abantu n'obategekera omuyimbi nga munafu ate ng'obasabye ssente nnyingi, abantu ne bagaana okujja. Kati otegeka Fiiki alina ennyimba ze nga 5 tugeze alinako hiiti ng'emu ziri endala ziri awo naye n'osaba 2 ku 5 tebo lyakakala. Kati ekyo nakyo kisoboka. N'otegeka ekivulu n'osaba abantu ssente nnyingi naye nga mu byaddala abantu abo ssente tuzisaba omuntu oyo tazisaanidde. Okitegeera omuntu oyo tazisaanidde. Kati abantu basobola okugaana okujja n'otandika okwekwasa nti ate ekivulu kyansaze nga te oluusi gwe wabyereetedde. Oluusi gwe wabyereetedde. Tugenze kati ku nsonga eno yennyini eyakunoonyezezza ey'ekivulu kino kye wategeka. Ekivulu kino wajjo otegesa ani naani kubanga at least ffe twamanyako Alien Skin. Ekivulu ekyo kyaliwo nali ngenda kozesa gwe tugenda okukola naye era kituumyani. Ekivulu just kyali kivulu nga nze akitegese kiriko era vice promotion present nga kuliko Alien Skin, kuliko DJ Atiso, kuliko n'abayimbi b'e Masaka, Bajulandi, bani bayimbi b'e Masaka, kuliko ne Atiso. Nenge ekivulu ekyo kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi. Kyasooka kubanga kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29. Omwezi guno ogw'omukaaga gwennyini okyali kigenda okubeerawo, kyali kigenda kubeerawo nga 29. Kati nga nennanyini kifo sinze yakikyusa. Nennanyini kifo yennyini omuntu namugamba muzeeyi olunaku nkusabye lwa 29 era n'alumpa ne tukkiriziganya ne mumbuulira n'abayimbi be ngenda okukozesa. Ne mugamba tugenda kukola n'Alien Skin na bwati ne bwati. N'angamba ekisooke tewali buzibu. Era nanyini kifo waaba kukyajinga ssente za kyajinga Alien Skin si za kyajinga bano baasana endugga baani abantu abo bwe batyo si za bakyajinga kubanga oli abamanyi amaanyi ge abamanyi n'obunafu bwe buli amanyi ekika ky'abantu bagenda okuleeta amanyi ne kye bagenda okutuusaawo kubanga Alien Skin asobola okujja mu kifo ng'ekyo omuwendo gw'abantu gwasinga okuleeta gw'abavubuka ate abavubuka abo baba bazze mu kifo ng'ekyo tugeze Club La Bamba kizibu nnyo kya muvubuka kugenda n'agula ebyokunywa eby'ebbeeyi. Okitegeera nti ebyo byonna nannyini kifo abibala era ssente z'abayankyajinga si za kyajinga asana endugga si za kyajinga tugeza Ajaluuna si za kyajinga Geoffrey Lutaaya kubanga Lutaaya abantu bagenda kujja batuule bawulirize bulungi ennyimba ze nga batudde kwegamba ndowooza naawe era oba okiraba Alien Skin abantu baleeta si be bamu ne Geoffrey Lutaaya baleeta era ne ssente zankyajinga ziba ndala oba ziba zanjawulomu okusinga kuzaabana abantu bwe batyo era ne tutuuka ku nzikiriziganya ne mubuulira date eya 29 kati nziramu njogera ne management kuba management twali tuze twogera nga nabasaba date nabo ne bagimpa naye nga tetunaba kusisinkana bawa ku ssente deposit kati management tugesiganya nayo bagamba wabula olunaku terugenda kubeerawo tusonyiwe ne tugenda kukola nga 22 lwe lunaku oluliwo kati mu nnaku ezo Alien Skin bw'aba yali mu 2 ogw'omukaaga seeza sho baali bagisembezza mu maaso nga bagijje kwa 29 nga bagizizza kwa 22 kati nga muzeeyi njogerezeganya naye muzeeyi Walugimbi mukubira essimu mugamba muzeeyi kyekyuseemu egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 22 olunaku luli terugenda kubeerawo
nze nga ngamba tewali buzibu tujja kukola nti kale nga olunaku ndowooza lwali lwakutaano ebyo no bikola nali sinabawako deposit olunaku lwali lwakutaano kati bano nali nzija njogerezeganya nabo bano bali management ya skin nga njogerezeganya nabo nga mbabuulira kati olunaku ne bampa lwakutaano lwe nali nyino basinkana oba wako deposit bampe receipt olunaku olwokutaano nga lutuuka nga ngenda mu kizungu emakindi ku Fangoni nga ntuukawo nali nina mukwano gwange awo bwe nagenda naye nali ne fish n'omulala bamuyita malaria kati nga ntuukawo nga tuyingira munda kati nga njogerezeganya n'oyo gwe mbadde njogerezeganya naye kati tuba tukyayogerezeganya nga mugamba nga ngamba yeye kati kotaategedde ekiriwo waliwo abavubuka babiri omuvubuka omu n'abadde na mukwano gwange nga njogerezeganya naye kuba omuvubuka oyo omubawonsa omuvubuka oyo ku cheya zange ezimu yatera n'okunkolerako kukuuma webityo wawuba omuvubuka oyo yali yaŋŋambako nti Nevis waliwo omukazi mukwano gwange nyina ekintu kye namusomeddemu naŋŋamba asobola okumpa ssente ne muyimbi kigwe nsobola okukozesa nga ye kennyini yambuuza ne mugamba omuyimbi kati ye nambuulira we kyali naŋŋamba liri puzzle ne twogeramu ne mugaa liri puzzle bwe nti ono nga we mugamba ne mugaa lwaki tomufuniddeeko omuntu yekka tamala bw'oba oyagala ekintu kyo kifeeyo bulungi wandibadde omwongerako omuntu yenna gw'osobola omwongerako naŋŋamba kale tewali buzibu ekintu ky'oŋŋamba ekijja kukola nti okke tewali buzibu kati omuvubuka oyo nalinga ntera omukozesa nzize nga ntambula naye kwegamba kale sijja mugamba nti kyabadde nga mukwano gwange mu bya bizinensi namubuli n'ebirala byonna omuvubuka oyo nga nange mubuulira mbadde nga nzija mugamba nti mugw'omukaaga tugenda kukola webati era tugenda kukozesa alien skin nga naye ngamba okke tewali buzibu nga bamusanyufu ne bekyemba mugambye kubanga bwe nkikola naye aba agenda funa kubeera nga bwe kizze kiba omuvubuka oyo ngamba kale tewali buzibu kati omuvubuka oyo atuuka ekiseera kyo yaabwe yali egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 eyaabwe ng'era lwe lunaku lwe yaŋŋamba lwe bagenda okukolerako abo abayimbi beggambye ogw'omukaaga ng'eyaabwe ye eri kumpi ng'era nze tekirina we kinkosezaamu nga nze ndyokke no show yaabwe oluggwa nze mba nja kukola eyange era kulabanga kwennyini ng'era n'omukulu yennyini muzeeyi wa Lugembe nannyini kifo mumusaba ekifo bamubuulira abo bayimbi ng'era nabo bamumanyi kati alien skin engeri gyendi nali sibakozesangako nga soogerezeganyanga nabo omulundi ogwali gusoose okukola nabo kati bo bakozesanga kodi management yali emanyi ndiwe Masaka kati nga nabo bafuna ekirowoozo waliwo mukwano gwe oyo omuvubuka yali alina omukazi gwe yabuuliramu yali amuwa ssente ez'okutegeka abo abayimbi beggambye kati mukwano gwe ndowooza batula bagamba show yaffe tegenda kukola ennaku z'omwezi nga 8 kati ennaku z'omwezi 8 nga basala olukujjukujju nga nabo banoonya alien skin nga gwe baagala okukozesa kyokka ate nga nali namugamba ng'ate nzizenga mumukozesa namu bizinesi eyo yennyini nga buli kimu era abeera akimanyi kati bo nga bakola olukujjukujju nga nabo batandika okunoonya management nga nabo bagibuulira birala kati management bo balowooza nze omu nabo nejjasi ono akuba bukubi masimu nabali ne babakubira nabano ne babakubira nga bamanyi ffe tuli kimu kati nga nabo ndowooza babawadde eti naye nga bo bamanyi nti ffe bamu kati kumbe ebyo byonna babikola nga nze simanyi nalinga simanyi olunaku olwokutaano lutuuka nga ngenda ku Fangoni ntuuka ku geeti awo banzigulira nga ndina egyo mikwano gyange gyeggambye nga ndine malaria ne fish nga ngenda munda awo nga tutandika kwogerezeganya mba nkyayogerezeganya ne management kumbe bo ate baali bakeddewo bukezi nga bazeewo saawa ezi 5 kati nze najjawo saawa 10 nga 10 ze natuukawo kati mba nkyayogerezeganya ne Ricky munnyonnyola angamba ate mwavudde wano ku makya si mmwe bamu namugamba nze ndi nzekka nze nkola nze zetegeka nzekka ngamba waliwo abavubuka abazze wano babiri kati abaya akakyogerako webati nze namanyirawo nti bali be bayise ebbali kubanga omu ku bo yalinga akimanyi
ng'ate era atera okunkozesa ntera omukozesa ku show zange kati nze nakitegeererawo kiki nga ntandika munnyonnyola nga mugamba kiriwo ekitinze ndinga nze bwe nti abo bali ku byabwe bo nga bo era ne nannyini kifo yennyini nnyini amanyi omuyimbi gwe namugamba nti mmwe newe mukubira essimu obudde buno era show y'ennaku z'omwezi nga 8 tagimanyi nga abagenda okuleeta alien skin bamanyi nga bagenda okukozesa liri puzzle n'omuntu omulala kuba kyekirowoozo yandaga nti akiguze era kibagenda okukozesa ne mugana ne muzeeyi yennyini takimanyi nga munnyonnyola nga ngamba bava wano bampaddeko ne deposit nga buli kimu nkinnyonnyola kati ne Ricky manager ng'anyiiga ng'akwata essimu ng'agijjayo ng'akubira omulenzi omu ku abo ababiri ng'amugamba mwena ssebo saagala bintu bya kiyaye mukomeewo muno ne ssente zammwe sigenda kukola nammwe nga wendi n'essimu nga sinamuwadde siringi bibiri wabula nga tutudde awo munda n'abakubira essimu n'abagamba mukomeewo muno ne ssente zammwe sigenda kukola nammwe saagala bintu bya kiyaye ebyo lwamala n'agijjako essimu bwe yagijjaako n'oli omulala munne n'amukubira era mu budde obwo bwennyini nnyini kirakeeza ono olwamukubira n'amugamba mujje muno ne ssente zammwe n'amala n'amuggyako oli n'amukubira n'amugamba bitabuse omusajja ankubidde agambe tuno ne ssente zaffe kati n'ono era n'amukubira mu budde obwo bwennyini nnyini ono Ricky n'agaana ogikwata essimu n'amugamba show yabwe sigenda gikola kubanga era yali abagambye mujje muno ne ssente zammwe nga kyabagambye kati nange kyenzizaako okukola kusasula ku deposit kuba naye nkiko akonfaminze nti tagenda gikola show yabwe nga n'emivuyo gyonna gye bakoze agitegedde Ricky agitegedde nga nkwata ssente ate era singa yaŋŋamba kuba kya bulijjo omugaso okuyita ebbali nakola ebintu ebigenda bulungi n'ekyo kita n'ogamba kambaleke kale wadde bakoze ekyo kambaleke kambeeranyiwe naye kennyini nnyini Ricky yaŋŋamba show yabwe sigenda gikola n'abakubira n'abateeka ne mulawudi nga mpulira nga sinamuwadde era olwatuuka ku nzikiriziganya ng'amaze okukkiriza nti show yabwe tagenda gikola nga nkwata ssente kuba bali yali amaze n'obbagamba mujje muno ne ssente zammwe nzibaddize nga nkwata ssente miliyoni 3 nga nzibasasulako yali agenda kukolera miliyoni 8 nga nkwata miliyoni 3 nga nzimusasulako nga nkubira risiiti nga agimpa miliyoni 3 ozibasasula ku Lwokutaano lwe wagenda nnaku z'omwezi zaali mmeka? nnaku z'omwezi zaali nga olwokulaba risiiti eno nnaku z'omwezi zaali nnaku z'omwezi zaali 24 nnaku z'omwezi zaali 24 ogwokutaano bwe natwalira ssente ezo miliyoni 3 nenzibawo naye nga bamaze okunkonfaminga nti show eyabali tebagenda gikola era babakubidde n'amasimu nga bagamba bajje bano ne ssente zaabwe nenzi nali sigenda bawa ssente nakitegedde nti bali babawaddeko naye olwabanyumizamu sitole eno yonna we baze n'abo abantu ebintu bye bakola bagamba show yabwe tebagenda gikola era we yakonfaminga nti yabwe tagenda gikola nenkwata ezo miliyoni 3 nenzibawa ne bankolera risiiti olwamala oginkolera kati omuyimbi yali tafiringa oke mu budde obwo drop ya video gye bakola ng'oli agyogereramu n'agamba nze gundi ngenda kubeera nnaku z'omwezi bweziti mu kifo bweziti mubeereeyo kati amaloboozi ago gakuyambako oba olanga okukakasa abantu nti omuyimbi gw'olanga agenda kubeerawo okitegeera kyo abantu assurance kati omuyimbi nga tali okke obudde obwo kati ne baŋŋamba n'atasobola kukola drop Ricky n'aŋŋamba enkya ku Saturday ngenda kuterako drop ngenda gikusindikira nga mugamba itisooke tewali buzibu ojja ginteerako kasita receipt ogimpadde nti kale nga nze nvaayo nga ntandika kukola bintu byange nga ngenda nga bankolera posita nga bazikola nga bakola baana nga batandika ozikola kati enkeero olw'omukaaga lutuuka kumbe bo olwafuna eri essimu nga babagambye nti show yaabwe tebagenda gikola kati bo nga balinayo ekyokunnwanyisa ye vidiyo eyo gye nakola nina vidiyo gye nali nakola nga nagiteeka ku TikTok account yange kati vidiyo eyo esobola ogitunoonyezaako vidiyo mbadde nsobola gibawa n'essimu yange baginzijjako olw'ensasage yali eyo
ebyo byaliyo esimu yange ne bajinzijjako ne bagiyiwa akaunti zange za TikTok zonna ne bazitwala ne bazikyusa kuba esimu yange bajinzijjako kumala eddakiika nga 3 kati abo bwe baŋŋamba ku lw'omukaaga okunsindikira drop ne mbakubira ku lw'omukaaga amasimu kuba video nali njeetaaga nga njagala amaloboozi ago gakwata bagateeke mu kalango akalango kabeere nga kalimu amaloboozi g'omuyimbi video eyo ne mbakubira esimu ku lw'omukaaga nga tebagikwata ne mbakubira esimu nga tebagikwata ne mbakubira esimu nga tebagikwata bwe batagikwata ku lw'omukaaga ku Sunday ne ŋŋendayo bwe ntuukayo angenze kunona video drop nsanga omuvubuka ku mulyango omuvubuka nga ngamba ngambuuza kiki nga mugamba na booking yange kinakoze ne saasobodde kufuna drop jobade bangambe jinteerako ggo ne saasobodde gifuna naye mbadde nnonye muvubuka oyo nga ngamba tebaliiwo alien taliimu ne wiki tebaliimu komawo ssaawa nga 10 nga mugamba nkomewo ssaawa nga 10 nti kale mba ntambula ebigere nga 2-3 nga ngenda nga ngamba sooka ojje nga mugamba kikyate nga mbuuza olinamu ku ssente nkubuulira ekituufu nga mubuuza kituufu kikyo yagala okumbuulira nga mugamba kikyo yagala okuŋŋamba nga ngamba gwe olinamu ku ssente kati nga ngamba oba kiki kyagenda okuŋŋamba kati nze ng'ebirowoozo biŋŋamba nti osanga alina ekintu ekyenjawulo kyagala okuŋŋamba ekyenjawulo nga mbuuza ssente mmeka nti olinamu 2,000 nga ngamba 2,000 nno gino ayinza okuba kuba abavubuka abo babeera awo embeera y'ekigeto ngimanyi nti babeera awo oluusi nga yalina kyayisaawo banga ali brush talinaamu kasente naye nga ye kodi gyalina okuyisaamu okubaako kyakuggyako kati nga ngamba nga mugamba nziyinamu nga nkwata 2,000 nga ngimuwa kati nga gula geeti we bati kati nze kyanzigira mbongo nalowooza nti osanga abadde ayiriyala jasinga anoonya enzijjako gy'ayinza okunzijjamu kakasente nga tagiraba nga ye kodi gy'ayinza okukozesa nange era saabiteekako birowoozo olwanzigulira geeti nayingira buyingizi so singa olwaggula geeti nga maze omukwasa ssente namulemerako ne mugamba mbuulira ky'obadde oŋŋamba ky'obadde oyagala okumbuulira ekyo ekipya ky'obadde oyagala okuŋŋamba naye saakimubuuza osanga singa namulemerako ne mugamba kyensasulidde kimbuulire ekyo ky'obadde oyagala okuŋŋamba okitegeera saakimugamba nze nalowooza nti jasa abadde yayitaagayo kasente kati olwanzigulira nentuula butuuzi nenzigulira nengenda nentuula butuuzi bwe natuula banakamalawo eddakiika ndowooza nga dakiika nga 15 nga ntuddeawo ku bitebe byabwe ebyowabweru nga ndowooza nti munda balina bye bakola balina bye bakyamaliriza bagenda kujja bampe vidiyo bagikole ngende mba nkyatuddeawo munnange ngenda okulaba abavubuka nga bajja mpola nga basembera nga banneetooloola nvubuka omu ng'akutte ekitiyo bw'ati nga baweranga 4, 5, 6 nga bonna banneetooloola awo nnyini batera okukolera live mu Kayembe nga mbabuuza kikyate nga mbuuza gwe lwaki ozoleyo omuyimbi olwaki ŋŋamba ekyo nentegeererawo omuzannyo guno gwonna envuga gye bino byonna we bituuseewo era abavubuka yambuuza lwaki ozoleyo omuyimbi ng'akutte ekitiyo we bati nga balala bonna banneetoolodde abamu bakutte emiggo nga bonna bantunuulira bukambwe kati mba nkyayogera we bati omuvubuka nankuba ekitiyo we bati ne batandika okunkuba emiggo ne batandika okunkuba muno nga siina kye nnyinza kukola kuba nali sibasobola nga bansinga amaanyi nga bangi nga bankwata nali nyina akasawo ke nali nyina aka crossbag nga nkambadde nga kalimu ssente zange kuba nali nina ebintu bye neetaaga ebirala. Mwalimu ssente nga mmeka? Mwalimu $4.4 ze zaalimu. Mba nkutte akasawo ako nga bakwata akasawo nga bakanzijjako nga bakansikako n'essimu nga bajinzijjako nga bankulula. Kati ekyanzijja ewantu awo waliwo omukazi yali azzeewo ng'alina omwana bankubiramu kaawo si nnyo awo mu Kayembe ne bansika ne bantwala emmanju naye nga ekyanzijisa waliwo omukazi aliwo. Kati omukazi oyo yali mukyala mukulu ng'osanga bambi bawulire nga balaba balina ekifaananyi kye baba bateekawo kitali kirungi nnyo ku sayidi yaabwe. Kati ne bankubiramu kaawo ne bankuba ebitiyo ne bamala ne bansika ne bantwala emmanju w'ennyumba. Omukuntwala emmanju w'ennyumba
bakwata essimu yange ne bajinzijako n'akasawo ako ne bakanzijako ne bantwala nga sirina kasawo n'essimu nga sigirina ne ntuuka emmanju ne balyoka bankuba ne bakwata amazzi ne baganjiira nga buli muntu ayogera kiki nga bankuba empi muno nga bwe bankuba empi muno bwe bajjayo essimu bwe bazanya akatambi ako ka vidiyo ke nakola bwe bagizaayo bwe bankuba mba nkyayimiridde awo wennyini nga bakyankuba alien skin yennyini nnyini n'ayimirira mu mulyango kuba ali munda omwo nga yeebase n'avaayo n'ayimirira mu mulyango we bati n'atandika okumbuuza gwe ssebo lwaki okola bwoti lwaki onnafuya lwaki onzoleya lwaki oyagala okukola nange ng'ate onvuma onjogerera amafuukuule nga ngezaako mmunnyonnyola mugamba vidiyo nagikolera mu mbeera bweti ne bweti ne bweti nange ndi muntu nakola ensobi ate sisobola nze kujja kukola na muntu gwe mpulira nga simwagala ng'oba nkimanyi tasobola kunkolera nange siri musiru kutuuka ku sseeryo naye nange ndi muntu nkola ensobi vidiyo eno nagikola era sijeegaana naye mbadde nkusaba ssebo onsonyiwe mba nakola vidiyo eno nga yakuyisa bubi ne mubuulira era ne mwetondera ne mugaasa agikolera mu mbeera mbi ffenna tukola ebintu nga tetutuukiridde tetusobya ffenna tuli bantu vidiyo eno nagikola ne saagikolera mu mbeera nti nkuyinako obukyayi kuba sibeera naawe tetubeera ku kitundu kyekimu tetukola mulimo gwe gumu sikukozesangako nti oba wanyaga tewali mbeera mwe nagikolera ne nagikola nali sisuubira nti bino byonna bigenda tutuukawo era ne mulaga ne TikTok kuba TikTok yange yali eriko videos mpitirivu nnyo nga vidiyo nina vidiyo ze nnina nga mpitirivu nnyo nga zoogera ku ye era nga zimwogerako birungi byereere kati ebyo byonna nga tebaagala wuuliriza jjukira essimu yange baali babinzigyeko era ne bavubuka be ne batandika okunkolako effujjo ne bankuba ne bansikaasika nga we bankuba empi we banjiira amazzi ngaali awo mu mulyango gwayimiridde olwamala n'abagamba mulekeraawo n'ateekako live ye ya TikTok jjukira kati bwe baba bakolako effujjo nga bakolako ebintu ebitali birungi tebakuteeka live yensonga lwaki babeera balina obusaasizi mbantu ng'abantu bali ku saidi yaabwe kuba ebintu ebikyamu bye baba bakola tebabiteeka mu kamera okitegeera kati bino byonna olwamala obikola n'agamba mulekeraawo n'agenda live n'ateekako live ye ya TikTok n'atandika okunjogeza n'atandika okwogera ebyo byonna bye mulaba ebibadde bisatulatinga ku intaneti ng'atandika okunjogeza lwaki okola omuntu bwoti lwaki oyagala okukola n'omuntu nga tomwagala biki naye nga ye asika sympathy mu bantu yafune obuwolereza eri abantu kubanga aba yeeyogerako birungi mu kamera nga ye yeefuula ng'omulungi naye nga biri date waabwe yenna obwedda gwe bakola tamuteeka live okitegeera kati ng'ajjayo live ng'atandika okunjogeza ebyo ebintu kuba omuntu ng'ebyo byonna bye mubadde mulaba nga neetonda nga mwetondera naye ng'ebyo byonna aba abikola mu mbeera ey'okulabisa jjukira embeera gy'oba olimu oba osobola okwogera kyonna ekikutaasa kuba oba obeera mu mbeera mbi tomanyi kye bazzaako kyomanyi kye bagenda kukola nga ne bwe bagamba nti tambuza nga emikono gyokka bw'obanga osobola ogitambuza ng'olaba kye kiyinza okuwonya okusinziira ku kye babadde bakukozeeko oba osobola okukikola kubanga kye kiba kigenda ottaasa obulamu bwo kubanga ekyali kintuuseeko nali maze okukiraba kati nga oluusi bwe mbaako embeera yonna gye nkola nfuna okusonyiyibwa ne bandeka byonna bye baakola byonna bye banjogeza ebyo byonna byayogera mbusimanya todde eno simanya siddamu okulaba wadde emakindi biki ebyo byonna yabikola ng'ali live kuba ye yali akimanyi ebyo tebimwafekitinga ye nga ye kuba aba alaga ekifaananyi abantu nti ye muntu mulungi asonyiwa era ye bamulumbagana naye ye abake handling ajayinza okuhandolinga ensonga eziba zituusewo ng'ezo ensonga lwaki omuliro gonna abantu oluusi omusango basobola okugukusalira kubanga bo baba bingi bye baba batalabye ebiba biri off camera nga tebabirabye ate ebiba biri off camera bye biba bisinga obungi ennyo nebibiri kati simu yange eyo baba kya antadde live aŋŋamba okusonyiwa sigenda kuddiza wadde ebibiri posti gwe nababa ye kenyini n'anyogera nti ebyo byonna obbireka tagenda kumpa wadde ebyo ebibiri nemugamba
bwemba nina ensobi gye nkoze okusasula nyina kukola kino lwaki oba tonzigulako mu mateeka kuba yakyogerako nokyogerako naŋŋamba ngenda kukuba omusango ne mugamba it's okay bwe kiba nga kyetaagisa kubeera amateeka galiwo okukola ebyo